bakomawo batandika era kukola ki kunyaga. N'olwekyo DPS ajja tunyonyola ku nsonga eyo. Ensonga endala, tulina abaana abato abasula ku mbalaza. Tulina abaana batumazeeko emirembe, babba buli kintu kyonna. Oluusi n'ababbi abanene beeyambisa baana abo. Olumu nagendako ku poliisi Nakifuma naye tekyasoboka kuyambibwa. Bayingira mu katale awo buli kintu kyonna bakibba nga abantu abamu babagamba genda olete kino baleeta nga babawa ssente. Ne bangi simanyi ggwanga buli tekedde baana abo kubanga ate era kati bebamu bebasinga n'okutawanya gavumenti. Abaana abo kuba bwe bagenda ne bakulaakulamu baba babulabe nnyo. Bakuze tebagambwako, bakuze si bateeketeeke. Kati manya gange nze Najemba Christine nzenjaga tusanyusa nnyo okulaba poliisi okulaba ngeze mu kitundu kyaffe okutuyonja naddala mu katale kaffe. Nzenjagala poliisi etukolere twongerere ku bukuumi bw'ababbi. Ababbi bakyali bangi, ababbi bakyali bangi ddala ddala. N'ekirala abantu batwala ku poliisi olubo bateekayo nga babata okiwulira omusibidde ensonga olubo muteekayo nga bakola ki nga bamuta. Ebyo ebyange Dondo kakati nze kyenkomplainingako ebibiina ebirala biba bikuba campaign bano abasirikale abali mu gavumenti babatulugunya. So singa bandibadde nabo babawa eddembe okolagana naki naffe abantu aba bulijjo buli omu ne tumwaniriza nga bw'aba akoze eki bw'abazze. Naye ate gavumenti etulugunya abagivuganya nesitegeera ki ekiri wakati awo. Poliisi yennyini ate yetulugunya yaleeta akacyankalanya netulugunya fe abantu ba bulijjo netukuba tiyagaasi awatali nsonga yonna. Simanyi lwaki ekintu ekyo kikolebwa bwe kityo oba bakitegeka bwe batyo. Poliisi kyengisaba nga nze nsaba ebeere ng'etukuuma awali obuvuyo ng'esobola okwenyigirawo. Poliisi ey'Ennaggalama naddala ey'Ennaggalama ffe nga abeewaffe gye tubeera ku Mivule 5 nze mbadde nsaba ebeere ng'etambulatambulako mu nnaku zino enkulu etambuleko at least ku bitu bo nga poliisi balinda omubbi gwe baleese so nga ate ababbi batutugomya mu byalo. Omubbi bw'awaayo enguzi nga bamutanga poliisi ffe tubirabyeko. Abatalina musango ne babeera mu makomera, abatalina musango kale nze kyensaba poliisi ebeere ng'eyongeramu obukuumi ereme okuta abantu abatutulugunya abantu abatubba olubateekayo nga bamuta. Okiwulira taata, nze kyensaba poliisi ebeere ng'evaamu kyekubire eyongeremu amaanyi. Amannya gange yenze Prosi wane Nakifuma. Poliisi yaffe eyongeremu amaanyi mu bukuumi kuba kati essaawa zino tuvaano ku kadaala okoze 15,000 otambula weeraliikiridde. Kubanga poliisi ebeera eri ababbi ne babeera ku makubo okwo kati neweebuuza kye bakola eri ku poliisi nga tukitegeera. Singa batambula eno bwe bati ne babeera nga bayitayitakoko mu bantu ne balaba embeera bwebeeri. Abantu batulugunyizibwa, abantu battibwa, abantu babbibwa. Abakazi batusikako obusawo, nze kennyini bakansikako batusikako obusawo. Poliisi ebeere buli wamu kubanga abasirikale bangi, abaana bangi basomye ebintu ebyo nenga bongeremu amaanyi mu ekyo nenga tuyanza bebale kujja tulongooseza katale. Bukedde mbeebaza bannanga okutulaganga agataliiko nfuufu nze seebaka paka nga mmaze okulaba agataliiko nfuufu. Ababukedde tubeebaza tubeebaliza ddala temujjanga okwo.
nze sirina nnyo kyenjogera ku basirikale kubanga ababbi basuuse mu Nakifuma bamenya amayumba g'abantu ne bababba bakuba abakazi abava mu butale nga banyuka ne babatta abamu kati ffe nga ffe abantu munnaye tetumanyi kye tunaakola basirikale batutaasize ddala gavumenti etuyambe etutaaseeko ababbi bakendeere kuba Nakifuma ababbi bangi abavubuka babba nnyo muno abantu mu nnaku enkulu ate ekyo kisukka n'okutta abaana batta abantu mu mayumba kati awo ffe nga ffe abantu naffe ne tutyanye ennaku enkulu so nenjagala gavumenti etuyambire ddala ekendeezeeko gamba nga tugenda mu nnaku enkulu batwongeze ku bukuumi tusasula abakuuma kituufu babeeramu muno mu katale naye tebatumala ebibinja by'abavubuka bingi muno olunnyuka nga bayoola abagenze n'obutungulu abagenze ne minzaani kati gwe ng'omusuubuzi tosamanya nti baatuta ebintu bajja ne bayoola ebibamala ne bagenda bandibadde batwongerako ku bukuumi muzina ennaku enkulu nga newe tugenda mu kampeyini ne batwongera ku bukuumi obumala tusobole okubeerawo n'ebintu byaffe nga tuli secuwa kyeŋŋamba nze gange muno mpitibwa Maama Hamza naye erinnya lyange nze Nakate Madiina bampita muno Maama Hamza erinnya lyange nze kakati kale okusoomoozebwa kwe tufunanga muno mu katale kaffe mu biseera nga bino okubbibwa poliisi yali badde etuyambako ku ekyo kyekyamaanyi ennyo kyendaba kale obukuumi bwaffe butonotono poliisi ng'eyo yandibadde etuyambako naye tubadde tetunabafunamu nnyo buzibu bw'amaanyi mu katale kaffe ekyo kyokka kati ng'ebiseera bino ebyokulonda era tusaba poliisi ebeere ng'ekuuma ku ddembe kubanga twafunamu okutya olw'abamu nga batugamba nti tugenda mu lutalo era tuli beeraliikirivu kati ekyo kye twagala poliisi nakyo ekituyambe ebeere ng'etukuuma tuli beeraliikirivu mu ekyo kuba batugamba olutalo luyinza okubaawo ate kye tutaagala kuddamu ku kye twaliwo kemabega bususse obumenyi bw'amateeka bungi batumenya batubba ebitooke tetukyalyako matooke obuyumba babugula batugulira obuzigo fe tuli bakazi bannakiyombekedde basingo maza n'obeerawo mu katale ng'okolera abaana omuyayi najja nazitwale olunaku lumu naye nga gwozituyanidde ebbanga ddene can you imagine ababbi bangi ddala gye tusulewo tennakulabya ababbi basusse tulina omwala gwe tubuuka batutegerawo ebiririyo tulina ne munnaffe gwe twaziika bamukuba akatayimbwa n'afa naye nga mwala gwe tubuuka batutegeraawo ne batuttiraawo kiki kye mwetaaga kufana kuwona abayayi bayite kibangi abaana abakola bangi bwe bati tebaagala kukola ate ekirunga ne bakola ki ne bagula enguzi z'abannaabwe wallahi tukola obusajja bwaffe ne babunona mu nnaku enkulu nga zino esaawa sabira byonna n'embeera eno gye tulimu tugiyite mu bulungi nga tetufunye buzibu bwonna tweyanziza olw'ebigambo ebirungi byatuwadde sente tafaayo ku mwana ate maama tafaayo ku mwana akomawo ne babuuza nabo bona aliddewo olubuto ndaba leero lunene nga tole muzadde tamanyi muzadde lyabwe tusobole okuteekateeka Uganda empya n'olwekyo n'ebigambo twagala kweyanza abantu
guno omwaka gwe tumazeewo tugumaze nga batukwatirako batuyamba ffe nga poliisi mani power yaffe temala naye abantu b'e Naggalama especially Nakifuma wano wetukoledde eno walk batuyambye nnyo mu kuziyiza obumenyi bw'amateeka tweyanzege tugenda mu nnaku nkulu eza Christmas tulina mu biseera bino ebyakalulu tusaba buli muntu agezeeko okukuuma munne n'okuwa poliisi information esobola okumuyamba okuziyiza obumenyi bw'amateeka kubeera omulamwa gwaffe ogwa guno omwaka gubadde okufuna crime free society era n'essimu yaffe nga bwe mugiraba crime free festival essimu yaffe ebadde nga ya tugezaako okulaba nga tumalawo obumenyi bw'amateeka wadde tebusobola kuggwawo bwonna naye tugezezaako okulaba nga tukendeesezaako ku bumenyi bw'amateeka. Banange mbasaba abavuga ebidduka temuvugisa kimama bino ebiseera bibi enfunda ezisinga tusanganye mu nnaku enkulu abantu olwokuba babeera ku sipiidi baagala kuvuga luutusi nyingi bakomenkereza nga obulamu bw'abantu bugendedde omwo mu accidents. Mugezeeko mwerinde okukozesa ebitamiiza si birungi kubanga buli wovuga nga toli soba obaako ensobi z'okola ate ezo ensobi zitwaliramu obulamu bw'abantu. Abalina emisolo ab'ente embuzi eno yessaawa okukuuma ekisolo kyo weeyambiseeko eriya LC ne eriya poliisi okuripootinga abo be mumanyi nti bo omuze gwabwe okubba ebisolo by'abantu. Ebiseera eby'ennaku nkulu abamu bakeera okukola abakola omwaka nga gutandika nga bakola esente nga baagala kubaako bye beetuusizaako mu biseera bino ebya Christmas naye waliwo abo ababbi abagala kukolera mu nsawo z'abantu abo bwe twagala tuggyemu mu bantu abantu basobole okufuna omwaka omulungi n'ennaku enkulu ennungi. Twakulira poliisi n'omuntu wa bulijjo Naggalama the community liaison officer of Naggalama police. Tukoze nsazeewo ne mobilizing nga CRO we Naggalama tubadde tukwasaganyiza wamu ne DPC waffe atutwala ne OC station tulina wa child and family protection unit office y'amaka n'abaana tulina wa traffic OC traffic ne ba OCs abakulembera police eziri mu Naggalama police station. Nze ndi SP Nabushawo Emily akwasaganya ensonga z'amaka n'abaana e Naggalama Police Division. Mu kaseera kano tuyingidde festive season. Mweno festive season means that tulina kubeera wamu kyobola abantu maofisi agasinga agatali ga butongole nga police bagenzi balina ennaku ze bavuddeko ne bagenda ewaka lwaki nti family it is a strong pillar in the community. Mu kaseera kano nsaba bamaama ne bataata n'abaana bonna abazadde bayigirize abaana babeere n'empisa mweno sizoni ate mu zino ennaku zino enkulu tweyongera okubasaba abazadde naddala bamaama mukuze nnyo abaana bulungi kuba sizoni eno mpanvu ate yakusanyukiramu nnyo. Ne tuddamu ne tugamba abazadde abaami nabo tulinayo issues ezo eza domestic ezo nnyo tweyongera obasaba wabeerawo obuzibu mujje buzi ku poliisi temulwana temutabuka mujje ku poliisi kyoba olaba tutambula nammwe leero mu zino ennaku okubeera n'eddembe okubeerako n'essanyu tusanyukire wamu ffenna ne community kiraga nti tugenda kubeetaaga nnyo nammwe mutwetaaga ennyo mu kaseera kano. Busungu n'omwana naye omuto ajja kubulaga taata ate batandika okubeera nga banyigirizibwa ate batya okuloopa naye ate neeyongera ogamba abaami bataata temutya kuba bwe buli wemutya embeera zibakola ki
zonooneka ogenda okusanga nga bawaabye omusango byamukubye byamuse bwa busungu bungi taata amanyi nagyotambulidde omwaka tegubadde mulungi tukusaba bw'oba otuuse waka ng'olaba akunyiizizza mpola mpola ogamba ngenda kunoonya mukyala wange kankana kati muka waliwo bamaama bano bataguliddeeko kintu kyonna nga bali mu bufumbo maama tubasaba mubeere bakankamu kuba ekintu tebakisaba n'efoosi okisaba nga naawe empisa okoze eki ozitaddeko olwo waze nga atabuse nga gwofukamiranga nga omwaniriza ajja agamba naye leero mukyala wange nga leero alina empisa ajja kwangwa naye okunoonyeza eggomasi nkubiriza bamaama abo manyi waliwo abo n'onaabeera n'empisa bajja kugaana ogula gomasi naye neeyongera obbasaba bamaama mukankanye ku busungu nga gomasi tenaatuuka. Mpozi mpitibwa Kiggundu Nasibu akulwa ofiisi ya DPC. Leero tuli wano okuddiza eri community abantu betukolamu emirimu wano mu Nagarama Nakifuma division. So leero tusazeewo okukumbira wano mu kitundu ky'e Nagarama okuddiza abantu beno n'okubagumya kuba tuli mu kuyingira mu nnaku enkulu ate naddala tulina mu kuyingira mu campaigns tuli mu campaigns n'okulonda nga bwe kuyingiramu tusuubira nnyo mu biseera bino ebyokwerinda bitera kubeera nnyo on testing. So ensonga lwaki tuli wano twagala kugumya abatuuze baffe nti poliisi weetuli tugenda bakuuma mu sizoni eno yonna eyo Christmas ne mu kulonda mu January n'okulonda nga kuwedde. So tubagumya nnyo babeere bagumu tebatya yadde n'Akatonda era tugenda kwogera nabo oluva wano nga bw'olaba wano omukolo bwe guli wano tulina security emala abasirikale twebaza nnyo Uganda Police okubanga yatubiifinza apu n'abasirikale abalala ng'obala wano bonna bangi era ng'omulamwa gwa leero bwe gugamba creating a crime-free society through engaging the community in fighting crime. So tugenda kukolegana nnyo n'abatuuze ne bachairman w'ebitundu aba defense tusobole okumakinga sure nti tuyise mu nnaku zino enkulu n'okulonda n'ennaku ez'omu maaso zonna ng'abantu bali mu mirembe. neyanza nnyo mwebalire ddala. Ekisooka omulamwa gwa leero mugulaba, ekisooka ffe nga poliisi ng'ekitongole kya poliisi twaluŋŋamizibwa mukama waffe okuntiko IGP nti tubeeko ekisooka obuvunaanyizibwa bwaffe mu bumanyi obusingira ddala obukulu kukuuma bantu n'ebintu byabwe. Naddala kati nze nga DPC w'emukono abawangaalira mu matwale g'emukono oba oliwaawo naye ng'owangalira bwevunaanyizibwa bwaffe obukulu. Naye mujjukire tetusobola kukola ffekka, tuteekeddwa okukolera wamu n'abantu. Era olwalyoka kabonero akalaga nti tuli wamu n'abantu tuzze mu kuyonja tusookedde eri mu katale wansi mu kikko katuli mu katale wano naawala tugenda kuba tweyongera wakati eno yentandikwa. N'ekirala twagala okuba nti obubaka obugenda eri abantu kulonda ekisingiro ddala obukulu kuba nti tusigala tuli balamu n'ebintu byaffe nga tebitwaliddwa abo abakyamu. So
leero tubalaga ntuzze gye bali okubajjukiza nti ebibanyiga bitunyiga bwe tugaa nti eno embeera kati gye tulimu ya bya buyonjo mu paaka kati ogeza tulinawo poliisi wano nti wabanga si wayonjo paka naffe tujja kufuna obuzibu tufuniremu endwadde. So kano akabonero ke tulaga olwaleero eri abantu nti ffe tuli community police we batali tesobola kubeerawo ate tetusobola kuba nti tukola ffekka buno buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ffenna bwe mulamu okusingira ddala obukulu ate nga bwe tubagaliza n'ennaku enkulu. Okay, mannya gange nze Kasujja Shafik kolanga community liaison officer wa Mukono. So olunaku lwaleero tuli wano mu crime free week fenga Mukono tugi-celebrate nze Lwakutaano naye tusanyuse nnyo nti no community etuwadde good reception. Bimu ku bye tukoze tugenze ne tukirininga akatale kati ne tukirininga ne paaka era buli bifo byonna bye tuyise abantu baffe batwegasseeko era batujjumbidde. Naye ng'era tugenda mu nnaku enkulu tubakubiriza banange mwekuume naddala abavuzi muvuge nga naye temunywedde mwenge kubanga omwenge wonaaguyo ojja kusomera abantu. Ensonga endala amaduuka gaffe bizinesi zaffe tuzikuume nga nzikale bulungi. Abagenda mu byalo n'abajja mu Kampala tubasaba bannange tube nga tutambulira wamu tuleme kuzza bikolobero olwokuba oli mu kyalo ozze ebikolobero ate gwaze mu Kampala naawe ozze ebikolobero. So ffe nga poliisi tuli ready obbakuuma mu nnaku zino enkulu n'ebintu byammwe era temutya kubanga mutu consulting oba nga mutwebuuzaako. Abasirikale weetuli abasirikale twafunye bangi era tujja kuba tupatoolinga buli kitundu kyonna eky'emukono tube nga first forces on tuziyitamu bulungi. Era njagala kuwa n'obubaka aba church manyi bategeka baba n'abantu bangi naye tubasaba bannange abantu crowds mube nga mulina security ate abantu mubachekinge mufune buno bu metal detector mube nga musobola okudetectinga abantu abayingira mu church. Abategesi b'ebivulu kye kimu mufune clearance okuva eri police baya mutafune clearance okuva eri police ebivulu ebimu bijja kusazibwamu so mu following amateeka ga police mube nga tutambulira wamu.